po jako akawuwo. Omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Kyaddondo Kaggo Agnes Nakibirige Ssempa asabye abavubuka okwetanira obuweereza mu mirimu gy'Obwakabaka nga bino abyogedde bw'abadde alambula eggombolola y'e Kawempe mwalambulidde amasomero, obutale wamu n'amakolero. Ebifo bikyali bingi eby'obuweereza mutuukirira omwami w'eggombolola ono n'omumyuka. Twagala buli kifo kibe nga kijjudde naddala abavubuka mubeereemu kubanga mukyalina amaanyi mangi n'obusobozi. Tubeebaza nnyo ate eggombolola eno ekirala kyemba mpuliddemu ekinsanyusiza muneewedde gye tulambula abatubona nti eno eggombolola yaffe temugisobola ebyobufuzi. Omumyuka wa Kagga asooka Haji Ahmed Matovu Magandazi akubiriza abazadde wamu n'abasomesa okwongera amaanyi mu kugunjula emiti emito basobole okubeera ab'omugaso mu nsi. Mbeebaza okubeera nti muli okugunjula abaana n'omutandikirwako emiti emito. Bulijjo omuti bwe gukola kitegeeza tugujja kukola ki? Tugujja genda waggulu, naye omwana bw'akolera wansi kitegeeza nti wagwene bwanagenda talina kyajja kukola ki? Naye bali nnyo okufuna Mukama kuba amagezi nobeera nga. Meeya w'e Kawempe Sserunjogi Emmanuel Weddembe ategeeza Kaggo nga bwe bakomezaawo etteeka eriwa amagombolola g'omu Kampala okwekolera ku bintu byago. Woliridde obwa Kaggo nga n'etteeka baakamala okulisayininga lye tubadde tulwanirira okubeera nti obuyinza bwaffe budda mu Kawempe mu division tusobole okwesalirawo, tusobole okwekolera bajeti zaffe, tusobole okubeera nga twesalirawo ku bintu byaffe bye tuteeka okukola obutafaananako nga luli tubaye tukeera ku makya ne tudduka emisinde nga ne bw'oba oyagala kakalaamu ng'olina kudduka bisinde. Ate ye kamishona mu ofiisi y'eby'ettaka Hajati Madina Nsereko ategeeza Kaggo nga gavumenti bwe yatandise okuliyirira abantu abagoba abalala ku ttaka. Embiranyi ebadde egaanyi oyagala ssente meka ti biliyoni 2 tizikwate naye abantu bakole ki? Omuntu asasula emitwalo 4 gyokka mu revenue okufuna ekyapa. Oba olina eka 3 oba olina eka 10 oba olina 5 oba olina kantu katono bwe kati gya mitwalo emeka ena ejja duty free n'ofuna ekyapa kyo. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television.